oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabi ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Kunjagala amanyagange nze Robert Sunday abasinga mu manyiga Tata Sam omukolo gulero kyakugenda ekikyembirowoozo nogamba nikakolera okutala birthday surprise. By the way, mbadde ne challenge nti abadde buli birthday yange ankolera surprise olumu before olumu after olumu ku lunaku lwennyini. Mukazi mugezi nnyo. Nze nange ng'omanya ebyaffe abasajja tubitwala olampola. Nze nno ne birthdays olumu mbeera nolaba bambi ssente ze zaatadde mu lugamba zino zivudde ku zakkameeza olutooba naye kati we birthday yaliwo nga 29 Lwakusatu kati nga siriiwo nakomawo Olwokuna Olwokutaano nenkirowoozaako neŋŋamba kambitegeke kantegekeyooko akantu akatono. Bwenakubira bakwano bange olwo Jalila ali ekitebi nemugamba nina birthday kakulekolera eddipo kweyenze ssente mmeka nkibwereere kunziloira kugamba wallahi namuleeta ddipo nankolera omukyala mulungi nnyo alina ddipo omulungi nasooka nagamba ngenda kutimbira kukolera ki. Kati waliwo mukwano gwange bamwita Ndagire CEO Paradise Taxi nagamba keke ngenda kuwa nampa eza kubanga emu ya mutabani wange naye alina birthday nga 15 ekabaka lwake nitusobola kukola pati nebaza Katonda naye nebampa keeke nenkola kati nenfungatako ogasa okufumba butono buno naaba mukwano ate mukyalo wange simanyi kubibala oyinza kunga wataddemu kina kinere jijukira emmere eva ebyokunywa sawundi simanyi budget sibimanyisa kozi nga nonsobola okumpaamu ssaawa ng'emuntu lendijjuki beda sibijjukira omukyala emyaka gye tubagiramu omukyala oyo alayika nnimba emyaka naye nze manyi nga 19 awo kito Tata Sam bwena omukyala wo mwakabeera naye mutumba emyaka tuli mu myaka 17 obufumbo oba laavu byombi enkana egyalaavu giri emeka n'egyobufumbo giri emeka sibijjukira naye nga tuli above 15. osobola okujjukizaamu kakafaananyi wali wakamukwana ka flashback ako ekyenjawulo ekiriwo yasooka kuba mukwano gwange. Kizibu nnyo n'okukwana mukwano gwo naye Mukama yanteekeramu eyo yalina kuba wange kuba we mbitunulatunulamu ngeri gye twabitandika ani anyenya omutwe we mbijjukiramu lwali olugendo lunenemuuko kubanga nze namufuna nga nkyali nga sinaba nakufuuka bino bye Tata Sam nga sinaba nafuuka Robert Sunday omuggalanda kuba nakolanga ku rediyo nga nkyali nno wange mukyalo we namusanga ku rediyo nga ye PD ye mukulu w'ebigenda ku mpewo kakati nafuuka mukwano gwa naŋŋamba kati tukola nga nakamaliza okusoma mpaka nali nsoma nemugamba ngezaako naye batukole tutya naŋŋamba tandika okukola nemugamba siyina nagamba gyewotandikire wano wendi wewokuredde wenagenda fakti nasooka nampisaamu bakola bwe bati bateekako bwe batisawundi bwelebalere ti olunaku lumu lwesibeerabira olunaku lwenasooka okgenda ku mpewo nayaŋŋamba nga bukyali yankubira ku ssaawa zennyini nga zikumbiraba oliwa oyo nzuno nzija etuukayo nkubire nentuukayo ng'era mmanyi kugenda mu training namayanga mutuuse nti leero sigenda kukolako ogenda okubikola mutima negonkubayo
yengamba naye aya kubanga yali mafia abanga mafia yali muyigiriza mulungi nentwala omukisa nenjiga up to now naye nayiga nnyo ate nembyagala nnyo n'abivaamu nge ze nembisigalamu paka ate wenzise bino bikata samu bizabiraba yagolola ekkooti yange yakabenje butusi yazoza esati yagadimba yunifoomu yamayantene espesa lyavuddeko n'aliteekako naye nga gadimba nega tata samu togere ku kalakita ya gadimba ne tata samu abantu abo ababiri obawula otya tata samu abeera mu butusi ekkooti empale empanvu ebiseera ebisinga ayina mukyala we maama samu balina akaana kasaamu balina nsaamu esawa yonna tugenda muzaako ndowooza omwana wabuwala tujja muzaako ne maama saamu omwana nga wabuwala ate naye tumukuume saamu samansa then gadimba kivubuka kisoma kibeera mu yunifoomu kiyizi kizanya ne sevumbula wubira ku bantu kizanya ne sevumbula ono kati ono yansiriwazza naye lwakubanga musinga amagezi kiwaddiiro we sisemba yasemba wenziriyira asembye emba ziriridde bawubireko hayi awo aweddeyo oluzungu yes kwegamba twawulako waliwo nebundi n'omukyalo omuwasa okwerako badde obujasaja kunakunyinga wanene neero sizoni era kikakidde esiina mulala gwenze no sikola kula ebyo oyo yazaala buzaasi bebi eyali byafakidde yazaala bulezi balongo kannegaye tetumulabyeko wali n'abalongo asobodde kujja ate omukulu sikubadde kugweyo gwa mukyala mama w'abaana kusubire nawe okubeera ng'ogerako kahaji kati kyeki haji anti obusiraamu tukiriza abakyala bana olako babiri buli abeera n'ababiri ababiri abeera haji aba proceedinga kuba haji sibimanyi njakisooka mbisome tatasabu okujjako okukubulamu akatono bacomedians waliwo comedian munamu yavaayo mubiseera biri emabega even before covid yavaayo ngagamba nti mulwadde yalwala tebayita endwadde y'abazira ntebwente gyebayita enene emera wansi ng'era nasifa nasabako okutuyambya abantu bamutwala nti otali serious mbomusisukandi naye sawa zino eno yavaayo nga saa zino ali maziga akaaba ayagala buyambi ngamwe abagizi ngamwe bacomedian mukoledde ekyokuyamba omuntu oyo ekisookera ddala mu byonna byonna kino nkyogera mu bikinga bisatu ekiti ekisooka ndi muntu atayagala kulaba balala nga baluma abantu abasinga okundetera essanyu mu nsi muno bali basatu asookera ddala yali maama wange eyakafa mukama muwummuze omuntu abokubiri famire yange eyo ninamu biological daughters amusanze mukyala wange n'abaana abalala tata samu comedy house benzanya nabo benkulembera nina abantu benkulembera abangi abamu bonna mbayita baana bange kuba mulimu abansinga n'emyaka naye they are my sons and daughters abokusatu they are my fans abafans abo ebo abensanyusa abansanyukira era nkubuulira emirembe gyange n'essanyu bijja nnyo nga abantu abo basanyufu kyoba olaba lunaku mbanjiira kiki kyembalekera kati bwami bugingo is a friend era mukwano gwange oyo nga sinabatutunajja namawulire mabega namanyako ekyobulwadde we nakiwulira nemuyita nali musenga sebbanga netumuyita nga tetunaba nakukola association eyo sebbanga yali mukwano wetuga bugingo wange katutwese tukoze tutya okuyamba netugenda mu ddwaliro netufuna dokita natuwa ku magezi natugana consultation kimugende bamukebera esikaani abcd ebyo byonna wetwakola wetuwa twagenda ne batulagirira ku sunaya surgeon towers eri gyebakuberera obulungi netukwata sente byonna byonna nga tetulina mu mawulire era atutulira I think there is an interview era ne ku YouTube nga ngamba bugingo tumuyambe
kubanga yali ali mu bulumi naye nga tekinnaba kubeera waasi tekiraba time wetuuka ng'obulwadde bweyongera nnyo naye nga naffe emirimu tetukyakola n'abantu baavu omanyi bwa sekita industry yonna obwavu bungi embeera etabuse mutufu omuntu yenna yina alina kukola ki kubeerawo na survivinga kubeerawo atya kati bambi bamuwangayo ne ku busente naye ngaobusente bwe bamuwa mu kifo ky'okugenda mu ddwaliro ate alina okulya kuba talina kyakkola n'emirimu tegitambula kati obulwadde ne bujja nga bukula jjukira lunaku olw'ebitawo wabeerawo ekirala ekikola kijja kyekyo kyaliwo kati munnaffe ng'alwala okubeera nga tetusobola kumuyamba kati saawa zino okusobola okumuyamba mukikoledde ki wasaziyo ali ku point omuntu nina enteekateeka ne munnange pulezidenti w'aba comedians local comedians association bamuyita senga sebanga tulina meeting ku lwokubiri eya executive committee okusala amagezi tulabe ki kye tuyinza okukola kiyinza okubeera nga tekiri financial oba mu ngeri yonna but for his well being oba okikwata ku bulamu naddala obulwadde ogiyisa endwadde yabazira it's not that right si ndwadde yabazira obulwadde it's a complication eri ku bitundu bye ebyekyama naye endwadde yabazira ebeera nziku ate bagijjanjaba tegeetaaga nakugenda mu simanya bakulowooza so kakati mu bufunze omukulu bwamubanga mugambe tunogenda mujjanjaba naye ekintu kinene ky'abakomedian lwaki bakomedian kitemulina nnyo kukwasaganira wamu nga kyetulengera mu bayimbi lwaki kinene kino kirimu munanga okukwatagana kiringa mpisa ekitapasa muntu tasobola kuwemula kigambo ku stage naye waliwo omuntu nga nye bw'atabumula shoteggwa kati n'okukwatagana tosobola kuwaliriza muntu tosobola gamba muntu kukwatagana ne bali kyabuntu si bacomedians bokka n'abayimbi abayimbi si bokka n'abataxi n'ababoda kizibu nnyo okuba bond si bokka kubanga ne mu bayimbi wentandika okunnyonnyola entalo abamu amannya bagakoledde namu ntalo nokulwanagana so it's a talent nga bwolaba nti ono mukulembeze ono mulimba ono muki nga bwe nkugambye nze ntya n'okugera ekigambo ekitonotono newemba n'abaana ngamba kati abanyazaala bandabe basezaala abaana bange bali biraba tebunnategeera nnyo obumu buno obuto oggyeko bano basevumbula naye buno obuto tebunnategeera nnyo kati okikubawone kasekanose kati kamanyi kyekitegeeza naye time egenda kutuuka intaneti tekweka balabe bagambe yono taata watu yakulanga ku stage osegeera kati n'okukwatagana kyabuntu tosobola gamba kundakola kino lwaki tokola ng'oli naye ffe tujja kukolako kyetukoze twogere ku mbeera erimu industry mu entertainment industry nga gwomu ku bakomedian kuba naawe obeera mu entertainment industry ensonga eri ku nkolagana y'abayimbi ne ba journalist ekintu kinene ogwekirabanga ekifaananyi ki kyoyinza okukiwa era amagezi kigoyinza okuwa omuyimbi omu eyavuddeyo n'awaabira ba prince. Fortunately nyinza okubeera nga nze omu ku bantu abali lucky nti nze ndi comedian ate ndi journalist kati views zange ku mbeera eyo ziyinza okubeera nga za kutunuulirwa nnyo omuntu atabitegeera kubikompeyalinga bibiri ajja lwano kinterpretinga kyendowooza ayinza okulwana kinterpretinga naye kyenyinza okugamba buli omu yeetaaga munne kuba we naddamu kukiyingira munda deeply ngenda kulumya abamu emitima kubanga judgment nze tojja kunimbalimba. I know professional journalism. I've been a practicing journalist for 11 years. You cannot tell me anything. We know the media ethics, personal media ethics and media law. Tumanyi buli kimu kyekitegeeza kati we naddamu ebyo bafani njaba disappointing kuzinga mpise gadimba abannyonnole osobola mutuyitira gadi taliwo yatambudde ageze mu prep naye gadimba oyo naye kale kati mukumaliriza bubaka kiboyinza okuwa abafani bo n'obubaka boyinza okuwa omukyalawo. Mukyala wange bafani bange batumidde nnyo mwebale kunjagala mbagala nnyo mwebale kutuwagira
Ku YouTube tukozesa Tata Sam Comedy House ne Facebook tukozesa Tata Sam Comedy House. Mugende okwongera tufollowinga tegadimba ku KBS TV kwali ate ne ku YouTube twamutadde aliko ne subtitles. Twogera kino tukiza mu lulimi Luganda. So everything is fine. Please keep following, share, subscribe. Obugambo bwana omukyala. Omukyala wange nkwagala nnyo. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire Baking Montage Photo Studio. Ffe bakafuluma okkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.